Beyond the newsroom, where untold story is revealed. RDC oba yagala okulembera abantu genda wesimbewo bakuwa obululu oba tosobola kwesimbawo kwenda huko genda Uganda yandibadde ngaga nnyo naye olwaba ababbi kati obubbi corruption yafuuka currency Museveni abakkiriza ne babba n'agamba kati gwebayo 5 kasyompagira tebajja kukwatako gwebayo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ku Beyond the newsroom yenzeddeni abatuusaako ensonga zisemasonga ezigenda maaso n'okubanga ate zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Njagala okubanga mbalamusaako mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye muwangaalira mwebale nnyo mwebalire ddala tulaga mukwano mwenna be tutambudde nabo olunaku olwaleero okuviira ddala ku live okutuuka ne wano we tutuuse. Mwe abatufuula kino oba era mwe mutufudde kino kyetuli. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'okubeera nga atabukira ba RDC n'ategeeza nti mu gavumenti empya eya Uganda empya ya Robert Kyagulanyi Ssentamu temugenda ba RDC n'abagamba kwenda huko genda eri mu ngeri y'emu era Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okubaako byakakasa ng'agamba bino boosi kubikola. Kakati ate David Lewis Lubongoya avuddeyo n'atunyonyola ku kya NUP okubanga yeegase ku mukago gwa iPod okusaba kwayo olunaku olwaleero kooti egenze maaso n'okubeera nga etuula esobole okubanga ekaka gavumenti okwata ensimbi eza NUP zirina okubeera nga efuna ku lw'ababaka abali mu palamenti bazibawe eziri eyo mu kawumbi kamu n'obukadde nga 7. Kakati nno kooti olwaleero etudde nesobola okubanga esaba NUP na iPod batuule bakanye ku nsonga ezo. Era ngenda banga nkuwako ku bibadde mu kooti olwaleero obirabeko ko katini then tusobole okubanga ate tweyongerayo. Nze Deni njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya good video soko jimpire like bw'ogiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuka ate ku buli ssekinomo mu ngeri y'emu ate naawe atanatwegattako mu butongole njagala okubeera nga nkusaba muganda wange twegatteko ng'osubscribinga okone mu kadde okajja personalize okasemu all tufune notification ku mboozi zonna ze tuteekayo. Deni exclusive gwe mukutu semakutu ogugenda okutuusaako ensonga naddala exclusive interviews ogenda boozijja ku mukutu ogwo awo wennyini njagala onzikirize tutandikire wano. Anyway kantandike n'osaasira ku muganda wange MC Mayor mugonvu yalwaddemuko naye tukusabira owona ate yusuuka obe bulungi then yoddemu kakalabye buto. Njagala nkuwe ku bigambo bino story eno kanji kuplayingireko ko katini nnyo wano nsobole okuwa ebya David Lewis Lubongo yatweyongereyo. Oluvannyuma lwa NUP okusaba kooti eyimirize okufulumya ssente eri ebibiina by'obufuzi nga bo balekeddwa ebbali olw'okuba nti tebali mu iPod. Omulamuzi Achelam Collins leero awuliriza enjuyi zombi nga talinawo nsalayo mu musango guno. Bannabateeka ba NUP bategeezezza kooti nti ssente eziweebwa ebibiina ebirina ababaka mu paalamenti zaafulumizibwa ebibiina ne bizigabana kyokka NUP teyafuna mutemwa gwayo nga bagiranga butabeera mmemba mu iPod. The applicant is missing as one of the political parties supposed to receive this fund. Basabye kooti eyise ekiragiro eri akakiiko k'ebyokulonda obutagaba mugabo gwa NUP ogw'akawumbi kamu n'obukadde 10 ng'oludda oluwaabi luwoza kimu nti NUP tegwanidde kufuna nsimbi zino. A restraining order so that the second respondent in connivance with the first respondent do not go ahead and distribute the money in issue. Now the balance, my lord. You cannot say that it was waiting on a statutory instrument.
Ebyo nno byebyo ebibadde mu kooti njagadde kuwako ka hint kati nnyo nnyini ddala bangi babadde bagamba Nuupu yayigenze ne yegatta ku Museveni butereevu. David Lewis Lubongo yavuddeyo n'atunyonnyola ng'atugamba nti ensimbi zino eno za muwi wa musolo era NUP ogenda maaso n'okubeera nga yegatta mu iPod tewaliwo teeka nalimu oba terina akantu konna n'akamu yadde akalaga nti bano beegasse ku kibiina ekimanyikiddwa ate nga ekya NRM. iPod bangi bagenda maaso n'okubeera nga ate boogera ebigambo bingi nnyo nnyini ddala. Jjukira nti iPod its interparty organization of dialogue wezigendera ebibiina ebyobufuzi ogenda maaso n'okuba nga bateesa ku butya oba oliawo obugabanamu omuyinza n'okubeera nga bateesa ku nsonga ezo eziba zibanyigiriza n'ebyo bitwala eggwanga mu maaso. Naye njagala nsooka kuwa ku David Lewis Lubongo nga sinakuwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ye mukaawu nnyo olwaleero. Banange sente eziri distributing ba parliament si za Museveni ng'omuntu. Sente ezo za muwi w'omusolo. Era mu mawanga over 100 countries amawanga agasukka mu 10 mu nsi amawanga ago gafundinga political parties okuzisobozesa okutambuza emirimu gyazo okusinziira ku numerical strength. So bana ba NRM balimo ogezaako okubawuddisa n'okubalowoozesa nti invention yaabwe nedda sente zibeera allocated by parliament zigende mu biina by'obufuzi bisobose okukola emirimu gyazo newankubadde tubadde tuwakanye ebbanga lyonna system gye bakozesa okudistributing ezo sente kubanga ogenda maliriza nga NRM etwala 75% yezo sente ate nga byonna bye bakola kwegamba bo baagala kibenefiting ebbo era ne sente zino NUP ze badde efuna mu kuleeta lino etteeka ekigendererwa kyabwe kibadde nti sente ezo babeere nga bakola ki be batwala share yazo kubanga singa NUP ebeera tesayinize statutory instrument bwe befulumye NUP netegatta ku iPod erimu department mu NCF kibashigala sente ezo NRM still egenda kutwala 75% yazo oba muntegeera sente zalibadde zigenda eri NUP nazo still babagala 75% yezo sente so sagala omuntu alowooze sente ezo za Museveni oba ki no sente ezo za ggwanga za muwi w'omusolo. Ekirala ekisingira ddala obukulu NUP kyekibiina kyokka ekirazi accountability ezo sente kati watwogerera mukimanyi tulina ebitebe 3 mu ggwanga ebisinga obwakabi n'ebitebe byaffe ebyo nabyo betulina mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tubadde tukozesa sente ezo eziri allocated by parliament okufuna buli kimu kyonna kyetufunye ng'ekibiina n'okukola emirimu gyaffe naye kaakati okumala emyezi 5 sente ezo baziggalawo mwawulidde gye buvuddeko nti bagenze abakakiiko k'ebyokulonda irigale nga tebatambulidde ku mateeka ne bazigabira ebibiina byonna ebirala NUP ne bagireka ebweru kyekyatwaliriza okufuna meeting n'akakiiko k'ebyokulonda ne tukabuuza musinzidde kuki okukwata sente ezo ne muzidistributinga. Ebigambo ebyo mubadde mwetaaga obanga mubimanya ate era nabyo nsobodde okubeera nga mbibatuusaako kuteeka okuba nga abanywanyi mbibawa. iPod ensimbi zineno by the way ekintu kya iPod kyateekebwawo abasajja abaali abajaman be baavaayo n'ekiteeso ekyo era ne bagenda maaso ne baba nga bakimplementinga mawanga agawererako ddala okulaba nga wabaawo kale engeri y'okukuuma emirembe n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo. Jjukira nti ensimbi zino bwe zijja zigabibwa zino zirimitingako ku nsimbi z'ofuna okuva wabweru w'eggwanga nga lwaki binene obeewala okubeera ng'ojja beera facilitated by obubinja obumu oba oliawo obw'ekitujju obusobola okubeera nga bubeera harmful eri eggwanga n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo. So bw'otunuuliramuko in a wider picture I think sigenda sobola kikkubira leero unless mu comment section nga muŋŋambye nyongere okikuba mu tochi then I will do it for the next day or any other time. Naye njagala kuwa video yino ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu sooka owulirize kyakoze ba RDC. Adigwe RDC oba yagala okukulembera abantu genda weesimbewo bakuwa obululu oba tosobola kwesimbawo kwenda huko genda. Mubagambe guno gwe mwaka gwabwe ogusembayo kuba nabo tugenda basataamu. Yes banaye mulonda abakulembeze tewali muntu mu gavumenti ya Kyagulanyi tewali muntu agenda babeerako obuyinza nga temwamulonda.
tewali muntu agenda baberako buyinza nga temwakola ki nga temwamulonda. RDC omanyi ba RDC bano badde bacunya nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ono. Kakati naye watuuse manyi baganda balina olugero olugamba nti ow'ebbango bw'otamuwemukira teweebikka kyalwadde akyo abawemukidde n'asobola okwebikka. Ategeezezza nti mu gavumenti ye wagenda maaso n'okugyawo ba RDC mubeere n'abakulembeze be mwerondedde. Jjukira atugamba palamenti balina ogisalawo omuwendo gw'ababaka naye mbadde wano nga ndowooza mu babaka bali 5 eyo plus. Olaba otya district bwe tuzijja mu constituencies district nereeta omubaka omu omusajja n'omukyalo omu ndowooza tuyinza oba n'ababaka nga 280 baba bamala okukiikirira eggwanga lino si ddene nnyo n'abo bangi ne bwaba ababaka 150 basobola okuteeseza eggwanga ate ne ligenda mu maaso. Ono nno kwe yayongera n'okuba ng'agenda sala ku muwendo gw'abaminisita kati nno bw'atyo akawaŋŋamudde nti ba RDC tetubeetaaga mwe mukyazengedde ddala okuleeta oba oliawo embeera efaanana bweti ne bweti. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Njagala nkuwene ku bino ogende mu maaso n'oba nga obiwuliriza. Wulira guno omuliro gwennyini. Baboyi ngenda okusiba bafala ababba ssente z'omuwi w'omusolo. Uganda yandibadde ngaga nnyo naye olwaba ababbi kati obubbi corruption yafuuka currency. Museveni abakkiriza ne babba n'agamba kati gwebayo 5 kasyo mpagira tebajja kukwatako gwebayo 3 kasyo beera ng'olwanyisa Kyagulanyi. Abo bonna tugenda bakaba n'ebyabwe tubibowe bisasule ssente z'omu omusolo n'abo bonna abawambye ettaka lyammwe wekyolina okukola njagala obeere ng'omanye ettaka lyo weriri olina n'ebiwandiiko byalyo ebirala bikwase Kyagulanyi. Nze mundaba balaye bwe munafuula pulezidenti mujja kubanga yemmwe ba pulezidenti. Abakulembeze bagenda kuba bakozi bammwe. MP wamajja kujja bagambe bakama bange mwagala tukole ki temwagala kye kigenda okukola. Tebagenda basibako bintu byemutayagala. Tebagenda kuleeta biprojekiti wano nga bibasindiikiriza bibagoba ku ttaka lyammwe mu Biganda tebibeerewo. Gavumenti egenda kubeera for the people by the people. Robert Kyagulanyi Ssentamu okutegeezezza nti gavumenti egenda kubeera y'abantu era ng'etwalibwa abantu era ng'eriwo lw'abantu. Agamba nti bannange wenninyira ku bukulembeze abali b'enguzi abo bo bakeredde kubanga tugenda bafufumya era n'ebyabwe tugenda bibowa ekitegeeza nti tugenda bikwata ffe tubitunde oba bidde emikono gya gavumenti biveemu ensimbi ezidda mu ggwanika ly'eggwanga tusobole okwekulaakulanya kubanga babbye ssente. I remember recently Agakagwawo President Museveni yavayoko n'agamba nti oli bw'ababbye ssente z'omuwi w'omusolo ng'alidde enguzi n'atagenda azimba bweru n'azimba wano mumuleke kasita abaakulaakulanyiza Uganda. Kakati n'omukyala Betty Kamyabambi njagala okutegeeza nti bamujjedda kuwa IGG era eyemboozi ejjaba ya lunaku ate lulala tujja genda maaso n'oba nga tuginyumyako. But the Uganda that you are dreaming about, I think it's yet to come. Bobi Wine akutegeezezza mu mbeera haifaananako bwetyo gw'omulimu gyagenda maaso. Bwe muba mulonze NUP basebo ne bannyabo mumanye nti mwe mugenda okubeera mu buyinza. Omulundi ogusooka mugenda kubeera ba owners of your country. You are going to be the owner of your country. You are going to own your country. You are going to have full human dignity. You are going to move with your neck high as a citizen of Uganda. Oba oli mu Uganda, oba oli bweru wa Uganda. Ennaku zino bakadaama tebaagala na kwogera nsi gye bavaamu kubanga bagamba mukama waabwe bamukwano gwe nti va mu Uganda nga bamusikirira. Bannange mugenda kweyagala ne bwe munagenda mu nsi eyo yonna mujja kuba mweyagala nga bakubuuza where do you come from ng'ogamba I come from Uganda. Oh, with Bobi Wine. Uganda egenda okubeeyagaza. Uganda egenda kuddamu okubeera ku mapu y'ensi yonna. Uganda egenda kuddamu okuzanya emipiira gy'ensi yonna nga yakabi. Abannayuganda bagenda kuddamu babeere basita mu nsi yonna. Uganda egenda kuvaako ekoligo ly'erinnya ebbi ligenda kuggwa mu Uganda. Uganda egenda kulekerawo okumanyibwa ng'ensi y'abadikiteeta, egenda kumanyibwa nga democracy.
bino byembagambako mugenda birabako mu bulamu bwammwe in your lifetime. Ate bwe tukola kye tulina okukola bino mugenda birabako nga n'emyaka 3 teginnaba kuggwako. Mugenda kubeera n'emirimu mwe. We have work to do in Uganda. Tulina enguudo z'okuzimba. Tetugenda kujja bachina bajje batuzingira enguudo. No, tusomeseza ba engineer. Lwaki ntambula ku luguudo ng'asomba omusenyu mu China, apima wano mu China, akola kikudiru ki n'agaba emmere mu China. Njagala nga bavuga ebimotoka bannayuganda, abaleeta amayinja bannayuganda, buli akola ku luguudo nga munnayuganda. To you, the young people of Uganda, to you, the young people of Uganda, next year we are going to work. Njagala mumanye nti emyaka egisooka 3 tugenda kuba tukola, ngenda bakozesa, mugenda koowa, naye wali tejja kubeegejja bweti, kuba gavumenti egenda kubebatemera, mugenda kubeera busy. Mugenda kubeera busy. Abalimi mugenda kubeera busy. Abavubuka mugenda kubeera busy. Tugenda kubawa emirimu ate nga musasula bulungi. Kati abali e Bulaaya, mubakadama abali e Bulaaya musevinge sente zammwe temuzirya, temuzonoona, temusooka zisindika musevinge kuba ewammwe oba ova Bupadengo, oba ova eno Nakasongola, oba ova Kyampise waffe Gomba, oba ova Masaka, buli wamu enguudo ennungi zigenda kutuukawo. Togenda kwetaaga kugenda Kampala mbu gy'oba ogula kapoloti ozimbe, kubanga n'ewammwe wagenda kubayo amasannyalaze nga gatuukawo mu kapolotiko mu kyapa kyo. Ewammwe gy'osibuka ng'oluguudo lwa kolasi lugenda kuyita wammwe lujja, amasannyalaze gagenda kuyita wammwe, amazzi gagenda kuyita wammwe. Mujja kuba musobola okuinvestinga ewammwe, ng'osobola okuteeka akasaluuni ewammwe, osobola okuteeka kiraabu ewammwe, osobola okuzimba hoteeri oba wakingbe ewammwe. Tugenda kulaakulanya ensi yaffe. Kati ate mwabe Nakasongola, mwabe Nakasongola teyali nsobi, wano wanyumirawo site, mwe mulaba mutya? Wano wanyumirawo site, mwe mulaba mutya? Kati gwe tiikinga ambuleera, ekyo kikwasaani? Bingi nnyo betulowooza bannange. Nze bwe ntunula wano ndaba bugagga, bwe ntunula wano ndaba ttaka ggimu, bwe ntunulira emyaka gyammwe ndaba future, ndaba abasajja n'abakazi abagenda okufuuka ab'amaanyi. Eyo essaati y'eddugala, that is not you. Ezo embirizi ezisiwuse, that's not you. Eyo empale y'enjulifu, that's not you. Awo oli ekyo si kyoli, eyo mbeera. Embeera tugenda gikyusa bweyagalire mu nsi yo. Bino byonna n'ebirala tubyeyagaliramu ate nga tugenda bikola. Ffe kennyini sigenda kubeera nzekka. Abaana bammwe bano bajoyere Ssenyonyi abagezi ng'ettabbu, bano bakyeyune abagezi ng'ettabbu, bano bamawolo abagezi ng'ettabbu, tetugenda okulembera nabo. Mugenda kulaba ga kabineti nga yakabi nga bonna obwongo busaza. Ate ne kino kankibabulire, tetugenda kwonoona ssente za muwamusolo. Vidi yebadde mpanvu naye ng'obubaka tolabako wawo obusalirako mubitegedde. Banero badde lulimi Luganda nkoye nzikirize mpomoleko olwaleero baana ba taata baagaliza bye munjagaliza tusiikane ate nga guludde n'oyo akkiriza. Nze Deni, BTN Media, beyond the newsroom. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.